nangaba kusibudde naye bwera ganto ozadde omwana muwala ganto ozadde omwana ogwali omusulu katiko masira ogwali omusulu katiko masira kulisayo nnyo ate mukumulamu okwo nenyuga ddala okwebaza twebale nnyo webaidala okutulaba yonna gy'osinziira tweyaza nnyo tweyazeege tuyagala ddala mu mboozi ey'omwana muwala Sharon. Ebintu bino byonna nno byesigama ku Katonda, okukkiriza, okusaba, okwewaayo na byonna. Kale agenda kuba ate atumalirayo emboozi. Bwe tuva mu mboozi ye ng'agimaliriza tugenda kuba nga ate tukulagako okusaida eri ey'abantu be bakusaidia abantu ddala abamumanyi okugeza nga bwe nagambye tuli ku church. Reverend naye agenda kutuwayo ate ebigambo bye then tunava ewa Reverend ate ne maama abeeko kyayogera nga eyalina omwana. Tobaako waliyo eyo omusajja kale musumba naye yali azze waka okundaba kwebyo ebiseera ntabulira ku miggo kati bwe yajja okundaba n'atuuka ekiseera bwe yali agenda nangamba Sharon situka tukole ki situka tutambulemu yangamba ekyo ekigambo nengamba nsuke ntambulemu nga mbutuufu obeera ku miggo n'okugula okuteeka wansi kati we nasituka nekwata emiggo bwe nakwata emiggo nangamba emiggo gyo gikole ki wansi ye nange simanyi kukkiriza gye kwava simanyi gye kyava nakolanga we yali aŋŋambye naye yankwata ku mukono nekuba siteepu esooka nga nsimbye kuno okugulu kuba tekiba kyangu oba oli amaguma gagenda kumementuka gagwe wali eri yentambula siteepu eyasooka nentambulako kadisensi okuva ne paka wali nagamba olabo webale kubeera nakukkiriza mukama agenda kuwonya kati okuva olwo yentuka ekiseera nga wembeera nzekka nkwata kuno omuggo gumu nga gwe kuba natambuzanga ebiri okwata gumu nentambula nentambula mpola bwe batyo nengenda nga nkikola bwentyo nengenda nga nkikola nakyera kyantwayo ebbanga okuddamu okubeera nga kugenda kumanyiramuko katonotono obulumi weebuli kubeera tekunnawona lina eggumba lina kubeera wano naye kuba tekunnawona nenkwa erisesetuka neridde eno kati weryadde eno netuddayo mu ddwaliro okudda mu ddwaliro nga bagamba tebasobola kuddamu kunkola sajjale ng'enenkovu tennawona kuba lyalibbwa nga likyali bbisi kati neguma nerikula nga liri eno kati era kunnuma otambula kubanga oba n'okukkiriza nzina kubeera ne kwa 3 navaawo nkaba bansitula busituzi kwatuuka nga siyasobola kutambula mbeerawo nga tuzina naye babeera bagamba tobuuka tokola kino okugulu genda kulumu naye nga nze kale kimbeeramu tinya okweza mukama kuba byonna mbitunuulira naye gyanzigye wala mwegyo emyaka 5 bafudde accident bangi mwegyo emyaka 5 bafudde accident bangi n'abafudde mu gino emyaka nga zaate yansanga mu guli omwaka ne bali abafudde bifo na giri emyaka nabo weebali bangi n'abafudde mu guno omwaka oba bafunye akabenje mu guno omwaka gwe tuyingidde nabo weebali bangi nyenzirawo era nenkyebuza ngamba lwaki nkyali mulamu nga te siri perfect kiri awo yengeri yokka gye nsobola okumusasula nina kumuweereza kwawo oba onabanga katusaana kumanya nti kunnuma naye wenzira emanju awo nga nyiganyigako nga nsindamu awo n'emikwano gyange nga Brenda ngamba nakugambye tobuuka nakugambye tokola kino naye nga mbeera nina okuweereza mukama mu buli mbeera kubanga oweereza mukama nga tiwerekereddeeyo tomanya mu maaso asobola kuleeta ki
kubanga nze kati n'otwala mu ddwaliro bagamba tumukole sajjali naye wendi ntambula omuntu asobola kumanya kubanga omuntu wasanga ngamba yagweshoonyi gwe nasanga mu myaka 5 yafuna accident konze yenze otambula konze ntambula bagamba tekisoboka obubaka bwe nafuna mu ekyo kuba obubaka bwe nafuna ekisookera ddala buteerabira Mukama kubanga osobola n'osaba Mukama ekyokukola naye wokifuna omwerabira completely kubanga nze mwaka akaseera nali sikyasaba ng'omulimu gwampamba buli kimu obanze nkiyite call back kubanga okwo kwalinga okuyitibwa okwokubiri njita chance kubanga tunasinga yetanjagala nali nfuddeko olunaku lwenyisaanize ngu nalibadde mufubu kati nga njogerwako boogezi nti Sharon munnange yafa yali bwati ne bwati naye Katonda yampa omukisa omulala kubanga n'abantu bwe tebakikkiriza kababe mu ddwaliro kababeere bawaka kababeere bawa nga bagamba omwana tagenda kuddamu kutambula nga gamba omwana alemedde mufu omwana akoze kino naye buli muntu kati addamu okuntumya agamba mbutuufu ndi bujulizi obubaka bwe nsobola okubawa kyebasookera ddala okukola tebalina kukyawa Mukama wabula balina kumwebaza nti mweyembeera oba olina okugulu kumu oba bakutomedde like n'osigala kiwuduwudu wabeerawo ensonga lwaki Mukama akuleseewo balina kumwebaza kwolwo olw'obulamu bw'abawadde kubanga mutuufu obeera mu ddwaliro oba olaba like obanga obeera mu nsi ey'okufa eri ebeera nsi yakufa yennyinnyini nga Mukama oba takuteeko omukono we bati oyinza obutadda ngulu. Eyo no yembozi ya Sharon nga bwe nakugambye nti ebintu byonna byetolodde Katonda kati mu kaseera kano kennyini tugenda kuba ate tuwuliriza ku bigambo bya Reverend Frederick Lubega abeko naye kyatugamba mutuufu yongera ddala okutegeera ati ebyamagero gyebiri katumulabe. Okusooka nze Reverend Frederick Lubega Musumba wa Matazi Church Katwe nebaza Katonda olw'ekiseera kino ate Katonda kyampadde sigenda kwogera bingi naye njagala kugamba nti Katonda bw'agamba nti onooba teri agamba nti toobe. Kigambo kikulu Katonda bw'agamba nti onooba teri agamba nti toobe. Kubanga oyo mwana Sharon Nkinzi Katonda yakola ebyenjawulo tumulabanga kirabo ffe abamatazi Church Katwe. Omwana oyo ali mu praising team ya Matazi Church Katwe ne mu kwaya ne mu bavubuka naye ffe bwe tuwulira 2017 nga batuuka n'okumutwala mu ggwanika nga balowooza nti afudde batwale baziike ne Katonda n'amugjayo n'abasawo ne beewuunya n'abantu ne beewuunya ezo nno z'engeri za Katonda. Era twagala gamba nti bw'agamba nti onooba teri agamba nti toobe. Era oyo Sharon naffe tumulangirirako obulamu era tulaba ebigambo ebyo bibiri mu Zabbuli ey'ekyenda nti Mukama anaakuwa obulamu era onokukuta obulamu tumulangirirako okukuta obulamu. Twagala gamba nti engeri za Katonda zeewuunyisa, engeri za Katonda zeewuunyisa. Oyo ye Katonda asobola n'okuzuukiza abalowooza nti bafudde nga bwe tulaba Kabaffe Yesu bwe yazuukira Laazaalo gwe baali balowooza nti oyo afudde ennaku 4 naye n'agamba nti yimirira otambule. Laazaalo n'atambula, Laazaalo n'addamu amaanyi, Laazaalo n'addamu obulamu. Twagala kugamba nti Yesu asobola okuteekamu obulamu ate n'akuteekamu obulamu obujja. Nze omusumba wa Matazi Church Katwe Katonda kye yakola eri omwana ono Sharon kwe kumukyusa oluvannyuma lw'okumuzza engulu. Katonda n'amukyusa n'akkiriza Yesu ate teyakoma kukkiriza Yesu n'ayenyigira mu buweereza bw'ekkanisa bwonna. Ekyo nno kye twebaliza Katonda. Naawe Katonda akuyita nti muweereze ate omuweereze n'omutima gumu. Njagala nnyo ekitundu eyo ekigamba ekiri mu luyimba olwo olw'7:7 mu bitabo byaffe ti naye
kyoyagala leero era kyosanyukira kwe kwagala akuweereze nkusanyuse. Twegayira Katonda gwe bw'obanga Katonda akuwadde obulamu alina kyakkoledde muweereze musanyuse. Obwe bujulirwa bwe ŋŋamba ate bwe tulaba ne ku baana baffe ate nga bongedde okunywera olwa Katonda by'abakoledde. Nawe oyinza okuba olina ky'oyitamu nga si kyangu, oyinza okuba nga waliwo embeera gy'oyitamu nga nzibu mu mubiri nga gulinga oguggwawo ate n'omwoyo ng'olinga anafuye, naye abo abalindirira Mukama baliddamu obujja amaanyi gaabwe era balitumbiira n'ebyobwatiro ng'empungu. Balitambula ne batazirika n'okudduka okwo. Negayira Katonda oddemu amaanyi ate akutumbize, kubanga ye Katonda asobola okutumbiza, yasobola okuzuukiza ebyo ebifudde. Ne bizinesi ziyinza okuba zaafa dda, Katonda asobola okuzizuukiza mu linnya lya Yesu. Ekyo kye tukwagaliza mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu. Ebigambo bya Reverend kansubire nti muna tebikoze bubi, tebikwata ku Sharon nno yekka ng'omuntu, wabula nga abantu ffenna wamu, era naddala abongera okunoonya Katonda oba abongera okutegeera ku bintu bino ebyamagero. Kaseera kano kennyini tugenda kuwulira ku bigambo bya maama. Bw'oba ng'owulidde oba gye twatandikidde accident nga bwe yali, of course omuntu bamuyodeyodde bamututte mu ddwaliro, olwo banoonya akasimu bakubire omuzadde. Gwe wenna ali eyo nga wali okifunyeeko otegeera bulungi kyetegeeza. Ebiseera ebisinga abantu baneeno bw'omusanga agudde eri ng'awunze tosobola kwewuunya kubanga kintu kulya nti omwana we abadde bwati ne bwati ng'omuzadde kitiisa. Abamu balemererwa okuguma, abamu kugamba lw'embeera ebeeraawo mu kaseera ako w'ofunidde amawulire ago. Kozi obeera ng'ogamba oba awonye oba tawonye, byonna obeera obyebuuza naye ng'ekituufu tonnakola ki tonnakimanya. Kale ngenda kutubuulira ye amawulire bwe yagafuna. Yawulira atya, kyali kitya, embeera yali etya era bagiyitamu batya. Katumulabe. Nsanyusa nnyo okubalabako. Erinnya nze Grace Simbwa Nasanga era nga ku kyalo kuno mu kitundu kino ekya Najjanankumbi Busaabala Road Zone A ndiko ng'omutuuze era omutaka aluyiddeko ddala ebbanga kuba kati emyaka mpezezza emyaka 39 nga ndi mu kitundu wano. Era obuvunaanyizibwa bwange nze nga Simbwa Grace Nasanga nkolanga bwe tudda mu kanisa mbanga omusamaliya omulungi, naye nga bwe tubeera mu kitundu kino ndi kansala abeerawo ku kansolinga abakyala abaana abato okubakolamu omulimu omulungi, kubanga ekyamazima Yesu yayagala nnyo abaana abato. Ate nange kyova olaba nga nfokasinga nnyo ku baana ne bamaama, kubanga bamaama obulamu bwe tuyitamu mbumanyi nga tebuba bwangu. Mu mwaka ogwe 2017 ekyamazima gwatusukkako, era omwaka bw'oba oguyingira weebaze Mukama ng'oguyingidde, naye ate weebaze omukadde gw'oba ovuddemu kubanga guba gukulekedde obulamu. Naye omwaka guli ogwa 2017 nga tuguyingira ekyamazima twasoomozebwa. Nali neebase nga tukooye essaawa ziri eyo mu ssaawa nga 5 ez'ekiro. Ne bankubira essimu ne baŋŋamba nti gwe mukyala Simbwa, ne mbagamba ye. Ne baŋŋamba nti yanguwa maama nga bw'osobola, ofunye obuzibu wano naye bw'otoyanguwa embeera egenda kubeera nzibu. Ne mbagamba ye ekiro kino buzibu ki obuzzeewo? Nti si gwe maama wa Sharon. Ne mbagamba yenze Sharon kinti, Sharon nkinzi, kubanga tulabidde kwa identity card gy'alina kuba yalina endagamuntu. Ne baŋŋamba yangu osanga omwana wo kubanga omwana we emmotoka emutomedde era embeera gy'alimu si nnungi, yanguwa tusale amagezi. Nawunga nayingira, nali mu kisenge naye nga ninga ataliimu. Nafuluma yali mu kisenge, nafuluma nenzira mu ddiiro, nenva mu ddiiro ate era nenzirayo mu kisenge. Olwo nga nnoonya ekyokwambala sikiraba ate nga engoye mweziri.
kwegamba nalwawo nawunga nenga mukama nembuuza omwami nti omwana wange mulamu nangamba yangu wabyo nogenda bitegeera wano linnya boda tobuuze ebyo era kye nakola nafuna mangu lugoye lwonna sadda okwetereza olugoye lwonna lwe nafuna lwe nateeka ku mubiri engatto saazijjukira nagendera mu bigere nentuula ku boda boda nentuuka we baali baŋŋamba okusanga omwana okutuukawo ku mwana nga tufunyeyo muzira kisa ng'amutadde mu motoka ne baŋŋamba maama tuula ne tudduka ne tugenda Ensambya naye nga teweegomba kulaba ku Sharon ng'embeera si nnungi. Twatuuka Ensambya abasawo ne bagamba nti kiki omwana abadde ki ne mbagamba bannange nange simanyi na kumanya naye bibino kaba bitubuulire. Kaakati owa boda boda yatugamba nti bannange nali nvuga Sharon ku boda boda emotoka netuva maaso naye ng'omwami alabika yali anywedde ng'atamidde kati n'abasanga bwe yajja gye baali baddukira gye yabalumba. Kati owa boda mu kuwugula ppiki ate yateekayo okugulu kwa Sharon naye yali ayagala ndowooza awuggule oli ayitewo. Kati tekyasoboka emmotoka okugulu kwa Sharon yakutwaliramu ne kusesebbuka okuva eno waggulu mu Kisambya eno okugundi mu Bunwe. Evivi n'alitwaliramu akakongovule ne kwatika. Era abasawo baatugamba otukolako kyetaagisa essente nga mpitirivu kuba baali batusaba miliyoni 5. Kakati okukakkana nga sente teziriiwo naye ne tugamba tusaba buyambi basobole okukola ku mwana batukkirize sobole okubeerawo. Naye kyatusukkako era baatukkiriza ne tufuna mangu awo kubanga sente zaaliwo naye baatugamba okukwata ku mwana twanguyeewo sente zetukola ki zetufuna. Era twafubanga bwe tusobola nayinawo ku sente entono nenkuba essimu omwana n'azindeetera omutabani wange ne tusobola okwongerezaako awo ne bannange ne tuwa abasawo ne batandika okukola omwana omutwala mu emergency room. Wenatuukirawo kwegamba Sharon ng'afunye accident n'okumuyoola omuteekayo eri yali yazirise nga tannaddangulu era twali tulowooza tututte mufu naye olw'okuba tino tumanyi tulina Katonda gwe twali tusaba gwe tusaba nakati gwe tusinza ne nga Mukama nawozanga kimu Yesu yamba omwana wange Mukama wange Yesu lero omwana wange tafa ssaawa zino akyalina obuweereza n'okukola muto mwana wange muto kati ng'omwana azirise tali bulungi naye batutuuka Ensambya abasawo bayanguwa omukwatako ne bamukebera ne baŋŋamba maama omwana waazirise naye akyaliwo azirise kubanga twali tumanyi nti yafudde dda n'omuyoolayoola omutuusa Ensambya nga tumanyi nti mufu kuba bwe yatomerwa teyaddamu kutegeera n'asirikirawo. Kati ffe twalowooza nti afudde so Katonda mulamu yali azirise. Miranga gyokka gye gyaliwo ne tugamba omwana waffe ne tulwajana nnyo kubanga Sharon ye mwana mukozi ate ayagala Katonda abadde muweereza nga muyimbi naye nga kwegamba nga tugamba omwana waffe Sharon Mukama kikino kyotukoze nga buli omu agamba Mukama ng'otukubye omuggo. Kye twali tugira nga nze nange kumpi ninga eyawunzewunze kubanga ne gye nalagiriranga abaana ssente nga tebamanyiiyo nga tebaziraba nga mbalagirira ebifo ebirala nga sikyategeera. Ab'eŋŋanda buli omu ng'akuba essimu nga baagala babuuze nze naye nga ne bye mbaddamu sikola ki sirina bwe mbibaddamu taata we nga naye awunze ng'agamba omwana wange kiki lwaki Sharon buli omu nga yeebuuza lwaki Sharon. Sebo era ekyamazima nakati twakamala overnight kubanga bo tebaawummula baweereza nga obudde okukya naye buli lwabuukabuuka nga tugamba bannange omwana okugulu tekukutukeku bannange okugulu tekuddemu nga takubaliridde okugulu tatidde nti nno okugulu kwe kwafuna obuzibu banenga bw'omulaba embuukabuuka n'obwe ate teyawummulamu yasigala asinza Mukama lwaki akikola. Yaŋŋamba mami nina okuweereza Mukama guno okugulu kuno okwaddamu ne kutereera bwe kuti yali Mukama singa teyali Mukama
singa kati sobola na kuweereza Mukama n'olwokuba mpeereza Mukama yeyanziriza okugulu kuno kukomewo gyendi ku bulamu bwange kubeere ekitundu ekimu kunze kati n'olwekyo mba nina okuweereza Mukama n'omuweereza mu maanyi omulaga nti ndi ku ye yekka twebaza Katonda olw'ekirabo ekyo kye yatuwa eky'omwana oyo ekyamazima nga bw'otugambye abantu abamu bwe yandifunye ebyo ebizibu bw'obifunira ng'obadde era oli mu kkanisa nga mw'osangidde ogamba oba Mukama tayagala muweereze lwaki ankola kino abalala bandivuddemu ne ku myaka gye omulala abikoowa n'agamba siraba kinziza mu kkanisa naye twebaza Katonda Sharon okuva lwe yawona nadda engulu Sharon teyaddirira mu kuweereza kwe Sharon aweereza Mukama nga kiki mu kyo kye kituyamba naffe abazadde okwongera amaanyi okuweereza Mukama mu maanyi n'okuyaba n'abalala okulabirako olaba Sharon yali afudde eyakomayo mu ggwanika asobola okukomawo n'aweereza Mukama n'asinziza mu maanyi n'abuukabuuka nga bwe mwamulaba ku lunaku lwa 31 ate sinalokka buli lunaku olwokusatu bwatyo bwabeera mu evening glory kati kituyigiriza naffe olaba ye akola bwatyo naffe abala tubeere nga tuweereza Mukama mu maanyi era bwe bujulizi oba obujulirwa buyinza okuwa essanyu ng'olaba omwana ng'aweereza Mukama bwatyo kubanga ekyamazima olaba ye waali Sharon abaali bamusinga bamumanyidde mu kifaananyi nga tannafuna accident yali mulamu yali muwala aweereza naye nga yeeyagalira mu buvubuka bwe mu buto bwe era bw'olaba nti ate okugulu kwali kuweddewo bwe kwali kufaanana nga kwajjulamu emisumaali bamukubamu emisumaali 3 mu viivi mu kakongovule ne mu kisambi ebyuma ne bimalamu ebbanga kuba omwana yamala emyaka 2 oyo nga tannaba kutereera naye kati bwe tulaba nga Sharon yali ku kituuti wali asinza Mukama tulaba nga ekyokuligirako kinene nnyo eri abantu ekyamazima nga bw'omanyi Sharon ngeri gyali muyimbi bali nga agenda ku living water n'aweereza yaweerezanga mu kkanisa eno etulinaanye banneyiba baffe wano neya wano ekulemberwa musumba nsigaye Saala naye okuva lwe yafuna accident ng'ali mu kkanisa ye yeekatwe nga mwabadde asinziza olunaku lw'Essande yagamba talina kuva mu kkanisa eyo baamulaga omukwano ekyamazima abakristaayo baafaayo bajjanjaba omwana twewuunya Reverend Lutaaya yali alina okulinnya ennyonyi ssaawa 8 ogw'ekiro naye yajja emulago yasimbulawo yavaayo ssaawa 6 n'avaayo ssaawa 6 twakyewuunya ng'alina okulinnya ennyonyi ssaawa 8 bamwamirula entake n'omukyala balinnyanga mutuufu ekyamazima nga balinnya emmotoka ne bajja ne balaba omwana ate ne bawaayo ne ssente omukubiriza kati aliwo Naalongo Nsigaye manya omukubiriza aliwo Naalongo Kalyango omukyalo oyo omukubiriza Saala Kalyango ng'aleka n'emmotoka ye eri ku mulimu n'alinnya boda boda najja n'alaba Sharon mu ddwaliro emirundi egisukka emirundi egisuba mu 2 kwegamba twebaza Katonda era kyova olaba Sharon yagamba yajjukira n'agamba bwe sijjukira abantu abatajjukira baba babi n'agamba alina okuddayo mu kkanisa ye eyamubeererawo n'emujjanjaba ne bajja ne bamulambula n'agamba alina okubeera mu kkanisa eyo nga mwaweerereza mwasinziza buli kimu kyonna era emirimu gye gyonna gy'akola agikolera mu kkanisa omwo Katwe Mataazi Church. Njagala okutuusa obubaka buno eri ekkanisa yange nga neebaliza ddala okuva ku basumba bonna okwebaliza ddala okuva ddala kuba Archbishop Kazimba Mugalu, Bishop Luwalira, nenebaza owa missioni Reverend Muwonge kuba yayimira naffe mu kusaba n'abakristaayo b'e Namirembe Diocese. Nenebaza Mothers Union yonna
n'ekibiina kyange ekya Mary Samuna Choir mwenyiperereza Namirembe Diocese olw'okuyimirira nange ku biseera ebyo n'omwana nga tuyita mu kusaba. Ne neebaza Mama Kasaato eyayimirira naffe mu kiseera ekyo kati wa province Buganda, era ne neebaliza ddala nnyo okusingira ddala Reverend Lutaaya ne maama abaaliwo mu kiseera ekyo kuba bayimirira nnyo naffe. Neebaza omukubiriza Nalongo Kalyango Saala wamu n'omwami Saalongo Stanley Kalyango, abakristaayo bonna ab'ekkanisa abakubi abiseera ekyo nga bonna bali wamu nga tukubirize wamu ne mwami Lwentakke ne maama, bonna buli omu abayimiridde naffe abakristaayo, Mazaazi Nyoni Akatwe Mataazi, abayimbi ba Teeni Okuloko Choir mwenyimbira awamu ne abayimbi abala bonna abatwinte Choir, Spirit Choir, bonna baakola omulimu ogw'amaanyi okutusabira mu kiseera ekyo. Njagala nnyo okwebaza ennyo ekkanisa n'omusumba waffe gwe twafunye Frederick Lubega, kubanga bwe baatudde n'abadde Luta ne mujja ne mulaba ng'ensonga ya Sharon yabujulirwa bunene nnyo, yeetaagisa okubaako kyekyusa abantu baffe, kubanga essaawa zino n'omwaka gino ebiseera bye tulimu byakukyuka. Abantu tulina okukyuka, tukkirize Mukama, tulokoke, tukole Mukama nga bw'akyalina okukola, tumunoonye nga bw'akyayinza okulabika, kubanga tulina okubeera nga tumuweereza mu ssanyu n'okwagala. Era mbaagaliza omwaka omulungi ate ogw'emirembe. Ebyo bibadde ebigambo bya maama wa Sharon. Atubulidde bulungi, naye bw'obanga muwuliriza ebigambo bye byonna byesigamye Katonda. Okuwona kw'omwana we alaba nga konna kwesigamye Katonda oba kwali nnyo ku Katonda. Agamba nti twongere okunoonya Katonda, twongere okumwesiga, ate era tukkirize nti ebyamagero bisoboka. Omuzadde ali eyo abaana bakuzizza otya ddala bw'otunuulira Sharon otunuulira ne maama engeri bo gye beekwata Katonda ewuwo bwe kiri oba nedda. Kale omwaka omupya tuguyingidde, twongere okwesigama Katonda. Buli omu ekizibu kyonna kyalina kyesigamye Katonda, kubanga tewali kitasoboka, ate essaawa bwe beetuuse okuba nti agenda kukola ddala kituufu akola. Bwe bityo bwe bitambudde, atakumya mpeera kume Nassali Lydia Simon ku kamera. Beera bulungi. Voilà.
nanga bakusibudde naye ebbaluwa eraga nti ozadde omwana ozadde omwana muwala eraga nti ozadde omulamu ogwali omusulu katikko masira ogwali omusulu katikko masira embeera tyatusizza bulungi